Ekyakusinga akasuuti kano naloose sitera kulootaloota naye naloose ebintu bisatu. Naloose ekiro tekyasoose nga Nawa Museveni bamugoba musajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya kutunula mabega amugoba tatunula mabega nenzira engulu nenagoba kiki saamulabye nenzirawo nenebaka nenzamu nendoota ndabayiza Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte bayibuli ati alinga alayira NUP everywhere. Yeah, the arts, entertainment, sports culture department. Jagala kozesa eddakiika ntono nnyo bannabitone abali wano amanyi abatuyita Samia Chawa nga ku TikTok tulima amajja Tata Jona era nga tuli bannankyukakyuka. Come what may what come. People power, our power. People power, our power. Amanya ndi Sami era tuli Samia ni Chawa naffe tuli bankyukakyuka tubeereko tujjako dictator. People power, our power. Amanya n'eddoboozi aziiza azinoonya aziwenja azigga naki akagenda kwogeraako. People power, people power. Maulana jawo mbere wano ng'ajogera ebigambo yandize nsaba mpenda kikanga biriso basawo ne bannyabo tuli basanyufu okubeera wano nammwe bannankyukakyuka mbeegaliridde bantu mmwe mukubire ba artist bano bayimiridde wano mu maaso engaali z'amaanyi. Uganda ba artist bangi naye abeewaayo ne bakkiririza mu nkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyabwe mu boogera engaali z'amaanyi. Nze nno sitera kuba busuuti buno naye ekyankubisizza obusuuti buno ensonga eri bweti naloose sitera kuloota barayagala nekali kagati waliwo artist abasalawo okukyuka n'enkyukakyuka wawo n'abasalawo okukyuka mu bubi ne beeyongererayo ddala. Ekyankubisizza akasuuti kano naloose sitera kulootaloota naye naloose ebintu bisatu. Naloose ekiro tekyasoose nga Nawa Museveni bamugoba musajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya kutunula mabega amugoba tatunula mabega nenzira engulu nenagoba kiki saamulabye nenzirawo nenebaka nenzamu nendoota ndabayiza Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte bayibuli ati alinga alayira gezaako okujjukirawo yabadde naye ng'alinga alayira bigambo tebivaayo naye ng'agamba I will protect this country. Ebigambo nga sibikola ki simanyi olwo Ng'abyogera mu lulimi ki? n'abantu b'abazungu protect this country ngezaako bisika nempawa mukane nzira eggulu kiki nakanzirawo nebaka bwe nazawo nenebaka era nendoota nga nkubidde essimu era His Excellency aŋŋamba onoyogera ne President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu nemubuuza kiki naŋŋamba onaasobola oba Prime Minister. Kirowoozeeko sebo bwa busuuti buno nzize bakusiba. People power.
so much, Maulana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu tukimanyi bulungi nnyo tuba tulumba ku fruit tugambe ekigambo kimu nti ki? Tugamba tutya? Katufunyiza ki? Ensi enu segeza nuku yaliwo ku mulembe n'oluba. Segede si eki? Naye yakitegeera si eki? Allahu ki? Bategeeza nti tuliko kituufu. I can't accept that. Abantu basobola kuba bangi bwe bati babeera nga bali ku kiki? Noi ci siamo, c'è poco ci fu. Ma non cosa c'è? C'è solo quella bambola con la capo che o quelle che magari si pare che Uganda mi chiede sì chi va a te era sapore yenze meya w'ekibuga ky'Eluweero yenze atwala bameya bonna mu Buganda region oba Central region ate yenze akulira olukiiko lw'abameya bonna mu Uganda olwa finance and audit naye bayimbi bannange mu abali wano ekyamazima mwebale nnyo okwebereramu n'abo abakkiriza okulya akatonotono ffe tetujja kubeera nga tuva ku mulamwa ogwaddala ogw'okununula eggwanga lyaffe n'ekisinga obukulu mu kyo weekend ewedde n'abadde nga njogera ku nsonga y'obuwumbi asatu bwe baagala okuwa abayimbi fe abayimbi tetuli bubi wadde nga naffe tetuli bulungi nnyo naye tetulina yadde ekyuma ekiyamba bannaffe abalina kansa mu Uganda. Nze no ndowooza nti gavumenti nga ndi mu kamera zino obwobusente temubutuwa kuba tetubwetaaga mukwate ssente mugule ekyuma mukiteke mu kansa institute tuyambe bannaffe abali obubi. Nze Kristo zimirawo ekika kya Luweero yali meka waabwe kati ye Roma wa Nupunaki. People power! Our power! Never lose a name, never believe in enemy. So never disappoint those who believe in you. Who persistent, who don't believe in you. And I can't talk on the Matalutanga. Over Swaza, over. Never believe in them, never lose a name, never believe in enemy. So never disappoint those who believe in you. Who persistent, who don't believe in you. And I can't talk on the Matalutanga. Over Swaza, over. Masiva muchachi musande ate niba kule bikolobelo komande amane ebopredema beruba mone lord the fire agopande kate kwela bisa avembela matebe ya monewe labisa amewona niba talipa labisa betolonda niba chukalangi labisa molisa kabisa Jemoli amanya bampita foji Spencer Daganja Simoka atanyoka ne wankobaddenga olabika era nga omwana wa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi naki nairawo kitegere yama bannange luli kyalutyango tudde mu ntebe y'eggwanga tulijuka ge mununuzi w'ensi banansi tukakube yama kale bannange amanya amanya yinze foji Spencer omubanda wa His Excellency mwana kyakabi president olulimi oluli mu kutambula tuli mu kutambuza tulabise dikiteta oyogera akagambo ne kayitawo ne nga takategedde n'omupoliisi n'akuyitako buyisi nyamisimi yang'anyinginimini miyongono misiminya miyongono misiminya minamini nyongono emo miyongono enguudo misiminyimini nyongono misimina miyongono n'amalwaliro minyimini minima miyongono abaserikale misiminya nyongono minima miyongono oyo Bobi Wine misimina nyimina miyongono Franka Kabuya misimina nyimina kati otuuka ku mukooli oli omulala ng'onyiiga kikafira misiminyoni nyongonoma omunomunya batubeleze kyalo tengisoma ekyonsoyanza Allahi ta'ala barakatu kambaleko bachali bange mwenna abannupu bwe muti omanyi
nze gyenva Butambala ng'oyawukanyeko eno mu industry gyembeeramu ewaffe gye tuva teva muto ate nakulira Mityana zake zivuge kati ate nembeerako ne mu kibiina ekivaamu omukulembeze ngamba ng'ate ye Bobi Wine Firebase ate nga bakyali bange Firebase mbagala nnyo ntumidde mukyala wange Dumuna naye waali awo nkwagala nnyo webale kuuma Uganda ate nga ndabula kuno kulabula ndabula banamawulire munkwate kano akantu ndabula omuyimbi alya ssente ng'omuwa omusolo tannaba kutereera tannaba kufuna tannaba amalwaliro mabi banange enguudo mbi bagala nnyo bakutaka bakomaje gakutaka. People power, our power, amanya n'eddoboozi nze Top Daddy mutabani wa Basudde yefe abatuyimba tuli bubi n'aziza Zioni ne Stop Police Brutality tubagala. People power, and you big everywhere. My name is Alayira Kubwa from Bwa University of Science and Technology. I wouldn't have come here looking at the big names here because we are young artists. But the same way we are young, and you look at President 7 and you think you can't make it, is the reason why I came here. You can do what? You can make it, and that's the reason why I'm here. Thank you so much. Waliwo abayimbi abasigadde munansonyiwanzi bapita baba yawe. So your excellency toli muyimbi sewo toli muyimbi sewo kati nti weeyawudde gwolye ate nze baba yawe eno tuli mumiyongono kabawubireko kale engeri gyali excellency miyongono we basole banyabo omanyiyo ati bwatyo tugamba ffe tetulina akatiba mwetuyitira oba oyitidde miyongono nojja oba oyitidde mukyayi wanjaye oba oyitiddewa yenna aba artist kasita abantu baku appreciatinga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyaki oba miyongono aluuye awa so it's a new part of you tonight, and this is the biggest industry in Uganda. Ekulia da speed ey'amaanyi nti aba artists tebaze wano bawa ssente naye bazze okwongerako nga si bagule yenjawulo madde esamwe ekwireko mu ngalo basawo nebanyabo. Tewali kampani eggulawo Uganda nga tetenize artist. Webuze excellence wonna watandikidde wonna zi Coca-Cola, Shell, to mention but a few. Bwebanga Nuupu ejjukira ba artist nga entity y'amaanyi bweti, so this is the future of Uganda. Waliwo abakyalina ensonyi naye temubanenya, buli omu atondebwa mu ntondebwaye, but their contributions towards the development of Uganda to be appreciating. Muto wange Nubianly okubanga okula entity eno tukwebaza bingi ebiriyo oba meeting zibagendamu ennaku zino eza ekibiina ky'abayimbi nga olw'ofuluma wakwayo miliyoni 2 naye abayimbi abasinga wano tebakola ki bagendayo tukkiriza ntusobola okuyimba ne tukitano bwogenda mu meeting tukkiriza ntusobola okuyimba ne tugaggawala nga tetuddesenzamu bwa musolo so nga omu kuba aspiring okuba ba legend mu kuyimba ng'ate nze baba w'omukulembeze agenda okukulembera Uganda mbadde nsaba mukubiri abayimbi wano ku Bugalo n'akalulu okuba ng'ate bali mu maaso era nga mubasse mu busamaanyi okusinga ogw'amalamu bajjukiza nti ati Katonda ffe yatuwa oyinza okuyita miyongono ate n'omaliriza waki oyinza okuyita mukyayi w'enjayi n'owanza n'okola ki n'okikuba. So as long as you appreciate us
we so thankful. Mwami zake nango okumpita wano kubanga ni part of abavubuka bano webale nnyo webale ddala. Ssaabasajja Kabaka Wangale ne President muto wange afuge Uganda nze mujja kumanya title yange People power, our power. Kunga Uganda, kunga NUP, kunga. Ladies and gentlemen, I'm by the names Asadan Magic, an audio producer. I want to take this opportunity to applaud all the youth who have gathered here today. Njagala kubeeyanza nnyo okujja mu luno lunaku ate njagala kwogera ebigambo ebitono nnyo. Then we move forward to the next as arranged by the next programmers. Youth who have gathered here today, I would love to tell you that we must all get focused to the occasion as the youth of this generation. When you look at Uganda today, before even I go further, I have a few questions to pose to you. How many of you here, bamekabali wanonga muina y'abantu bamwe bemuso okubira, if at all you are broke or you are against the wall, someone you can call naso okudukirira nakuyambirawo by show of hands. Ndoza mulaba ekiriwo mu ggwanga saawa zino. And what I know in this gathering, we have our fellow youth who are of different professions. We have lawyers, we have doctors, we have journalists, we have artists. But when you keep asking them of where they work from, of what or what they do, there is nothing they can ever tell you. Most of you who are here, you are comfortable, comfortable with what is going on in the country, to the point that when an abduction is taking place, we do nothing whatsoever. When you go on social media and you post about it, what kind of drone do you want? That is the society in which we live. Museveni has succeeded rather. Naye nze mbasaba kimu mwe nga bannayuganda, yemwe abafuula abayimbi ab'amaanyi, muyimirire n'abayimbi abayimirira nammwe, muboole abo abatayimiridde nammwe. Tukole tutya? Tuboole abo abatayimiridde nammwe, kubanga kasita mubaggyako amaanyi gammwe baba tebalina kye bagamba ggwanga, babaagala kubanga mwe ababawa amaanyi ate ne babalyamu olukwe. Babeereyo nga bagabana ssente, mubiwulidde. Buli we batuula mu meeting nga bakwata ssente z'omusolo miliyoni 5 buli omu nga bamuwa. Kati balamu abayimbi bameka babeera mwezi enkuŋŋaana ne ssente mmeka ezandibadde zikuyamba ng'oli mu ddwaliro ze bawa omuntu oluusi ng'alinawo n'akasente n'okusinga mmwe abali wano. People power, our power. Ke kaseera twebuuse tubuuke kubanga eno tayimu y'abavubuka era ke kaseera k'abavubuka okusalawo. Era mu kaseera katono ng'era ekibiina kya National Unity Platform kye kibiina kyokka ekya embracinga ebitone, tulina ne department ya sports, emipiira gigenda maaso mu bitundu ebyenjawulo n'ewalala ebyonna bigenda tuukayo. Badde mpita committee ya sports mujje mweyanjule vale ogamba oti ndi mu shootinga wano mu bwangu. Yes. Linya nekyokola ku committee. Yes, officer. Habasino, witwogerera abafesa muganda wange apuliriza ekitiibwa president Erinnya Semanda Timothy akulira ababeera ku mizindaalo ku mipiira gya National Unity Platform yonna gye gitambudde mu ggwanga lyonna. Ssaabasajja Kabaka Wangale. People power, our power. Amanya swabra Uganda omukisa nkolango wa mawulire ku lukiiko lwa sports. Bambi. People power, our power. Amanya gange kati gulwacho yambala masiko oyagala tuloga gankolango omuwanika ate secretary ku kakiiko budde buno mutungo ya masiko oyagala kunzita. People power, our power. Wasa Emmanuel Mwonge, kansala akikira abantu b'Erwadda, nasana ku municipal council, era nga ku lukiiko sports, ndiko nga referees coordinator, era nga ndi referee ku Buganda
Muganda wange mpuliriza ttiimu ya Arsenal enjovu etunula biriroliro enjovu yafuuse emmese ntumira ku mbaga Honorable Francis Zake Butebi pressure zabadde zimunkubye entumira ku bayimbi mwenna abawagizi ba Arsenal Honorable Geoffrey Lutaya oyo ye wa Manchester United. Okay, amanya Asitakange Nicholas, code name Sita wa Uganda, ku lukiiko luno nange njogerera mupiira naye nga atubasaba mwenna anaddala ababaka ba parliament n'abakulembeze ab'enjawulo tournament eno egenda mu maaso atubasaba support atubasaba mubeerewo tukuze ebitone because manifesto ya National Unity Platform they talked about sports. Kinakuwaza nnyo nti mu ggwanga Uganda mwe tuli affe nga abasambye kapiira tetulina kisaawe kyetukyalizaako Nambole taliiwo essaawe kyakye mwalabye amukyali mu kukola obutebe yataddemu bwayero nze n'abutuulako. They are politicizing everything but they don't want us to say this and this. Okay, mwebale nnyo mwebalire ddala abana bakomera side kyemulina okumanya kubanga bayiya ne bakola ebyo abalabi batakola. So mu kaseera kano engeri gyengambye nti enkuba etuzitwalidde sigenda gita kubadde nsaba programu egende maaso. People power! Mr. President, as the artists are getting down, they are requesting a picture, photo moment, right there where you are, Mr. President, they are coming. People power! Kunga, the artists, kunga. Kunga, watabitone kunga. People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. The sports committee, a photo moment. The sports committee, please hurry up. Alright, please. Let's have that very fast. People power. Mr. President,